twafukamira nembegayirira bannange naddala maama Janet antunuliza amaaso amakakkamu siina musango gwonna gwe nakola mukyala Nabukeera, siina musango gwe nakola maama Janet, siina musango gwe nali nkoze Jeno Tumukunde wadde omusooza. Okay, mugamba mutya abali Kachumba TV Smabo MP35 kasubire ebitambulira ddala bulungi nnyo gwe wenna gy'oli tukwagala nnyo ebale tulaba olwaleero we bukeeredde nga waliwo banners ezitambula mu kibuga ezibyeteekeddwako ebipande by'abasuubuzi nga kuliko n'erinnya ly'omukyala Nabukeera ge tumanyi ng'omugagga mu Kampala ne twagala twebuuze zivaawa tetumumanyi nga munnakatemba oba muyimbi lwaki ziriko linnya lye ne twagala tunoonyereze ku bantu abo ba entandikwa ya bino ebintu byonna gye bivudde n'okutuusa wano eno baana ani yagitaddeyo era eraga ki ekituufu era abantu bwe kiba kivulu bagenda sasula ssente mmeka. So y'ensonga etunoonyeseza omwami promota nga mukulembeze mba promota atubuulire bapromota banne bategese ekivulu kino akimanyiiko yakulira ekibiina kya promota kye bayita OPEC outpace yes, promoters association. So munoonyezaako atubuulire embeera eno bana eno gyetwogerako yeeyo gyolaba eri mu bifo byonna mu kikuubo eno koodi Kampala Makindye wonna gyeri twagala tunoonye abakulembeze ba promota batubuulire oba promota munnaabwe yategese omukyala Nabukeera gwe tamanyiko oluyimba lwe yayimba ogamba otya ssebo tutwaliriza mwana gwaibali gwe gyoli tutuusa oli otyo waayi bitambula bitya mirimu bwegiti egyaffe gyadobonkana era nga bw'obimanyi obulungi nti nokola oluusi tetukyakola kati twafuuka kweyiiya nenga mwetuli. Okay, tutandikire ku nsonga ya baana eno gye tulaba etambula mu kibuga promota ki yagitimbye era eranga ki ekisooka kya byonna mukama wange nange baana ngirabye era ezimu nenzikuba n'ebifaananyi naye zimpadde essanyu olw'okuba ndabye nga oluusi zaatambudde naye ng'ate ziringanga ezirwanirira eddembe ly'abantu. Njagala nnyo abantu era ndi mulwanizi waabwe era mu mbeera efaanagana bw'etyo neebaza nnyo abaazikoze n'abaazitaddeyo kuba kitegeeza nti omulanga gwe tukuba abantu baguwulira ate ne batu appreciatinga ne bye tukola. Bana ekyo si kivulu nga MANDE ennaku z'omwe zijja kuba 2 tugenda kubeera mu kooti ku musango ogw'abasuubuzi nga bavunaana omukyala Nabukeera Christine naye yamenya dduuka lyange omugagga Nabukeera edduuka lyamenya lyali lyange mu 2020 twali tuvudde mu covid twayingira bulungi covid nga tewali buzibu naye we tuva mu covid nina ekibiina kyenkulira ekyabasuubuzi bakiyita New Generation Traders Association. Ekibiina ekyo kyegattiramu abasuubuzi bangi nnyo abakolera wabweru w'ebizimbe n'abakolera munda mu bizimbe wamu ne ku mbalaza. Kaakati bwe tuva mu covid abasuubuzi bayisa resolution ng'egamba tetugenda kuggulawo maduuka gaffe okuggyako ng'abagagga mu Kampala bonna nga tebeetemyemu bakkiriza ne bajjawo ebbanga tutakoledde mu bizimbe. Ebbanga lino erya covid nga bo basaba bali basonyiwe renti tebamusasula. Very good. Era lyali lya myezi egi lyali lya myezi 4 ne tulaajana twakola bingi nnyo ne tugendako mu office ag'enjawulo batututeko ne wa mwami Museveni ne tulaajana mu mbeera eyo ekintu kiraka ne kirema abagagga bamu ne bajjawo ne bagamba tetugenda bagisasuza ssente myezi 4 abalala ne tujjawo 2 ne bajjawo 2 abalala ne bagamba nedda kati mubaagaana nga mwe muli mukyala Nabukeera w'okolera we nali nkolera mu kiseera ekyo edduuka liri 21 mu Nana mu basement ekizimbe bakita Nana center kakati munnange nga ndaajana nga tulaga bannange kati kiba kibi nnyo omukulembeze abantu gwe balinamu essuubi ate gwe okulaga nti obaliddemu olukwe kati mukyala Nabukeera yampita naŋŋamba mutabani ebbanga lyonna senga wange naŋŋamba mutabani mbadde nkusaba ogulewo edduuka lyo ne mugamba senga abasuubuzi bano bali mu kulaga butali bumativu bwabwe kati nze ddiida waabwe ate abakulembera kengeza nenzigula edduuka kiba kitegeeza mbaliddemu olukwe era nagaana okugula edduuka eryo bwe ŋŋaana okugulawo edduuka
n'enkireka kino ekiroteetinga mukyala Nabukeera kati n'alowooza nti okusobola okukanga abasuubuzi bano abali ku kizimbe kye wamu n'abasuubuzi bonna mu ggwanga balina kumenya dduuka lyange n'ebintu ne babitwala bali batye baggulewo bagala kituuse ku mukulembeze yes mukyala Nabukeera n'amenya edduuka n'atwala ebintu byonna teyalekamu na kimu nasanga akaseera akazibu mwami Ivan kubanga nayina abantu bendabirira nga bw'omanyi mu byalo mu kibuga yayita abaana ba holding bakozesa n'abaga musale ne basalanga naye bw'abayambako okusika oluggi engatto okuzijjamu kati mu kusooka ekintu kye yali akoze ekyokujjamu engatto ezo n'azitwala nange kyansanyusa kubanga yali tayinza kuleka dduuka nga kyangaala nga n'ebintu byonna biyiseyisaawo of course yali alina obitereka era bwe yamala okusala edduuka nagendayo ne mugamba kyekibadde nandaga nti ate amaanyi mangi nnyo g'ayina era naga tolina woyinza kumpaabira tolina woyinza kukola ki naye nange neŋŋamba okusobola okulaga bannayuganda bonna nti ne bana abalina ssente nabo amateeka gabakwata nze kanzirukirewa ku poliisi era nagenda ku poliisi nendoopa poliisi nejja nekola lipooti nekola atya era ebbanga lyonna okuva 2 tuli mu kooti tuwoza kooti ekyanoonya bujulizi ne kati nesa kakati ekitongole ekiramuzi kyafunye akaseera akazibu kubanga kana akaseera kekirimu esawa zino omusango guno guli ku international level nti abazungu abaddugavu abatali bannansi eno abatali bannayuganda bonna bagamba katulabe omugagga yamenye edduuka emisana bwe bamusingisa omusango ng'ataaguliridde kati n'abantu bagamba n'abagagga bagamba ekimala ke kaseera tulaga abaavu nti ffe tuli mu nsi yaffe tetuvunaanibwa kati essaawa eno ekitongole ekiramuzi nakyo kikoze ogwakyo kiraga nti tulina okukulubeesa tukube ne mu pulizoni kubanga wamenya amateeka kakati sente ziri wano nyingi n'abantu bali wano nabo bangi kati kiri wakati awo omulamuzi okusalawo gamba nti bantu mmwe muli ku kituufu edduuka lyasalwanga ensi eraba era tubawadde winiya mu mugende obujulizi bwe balese mu kooti oba bwatutteyo bulaga nti no ye yalimenya kwayinza obeera si yalimenya obujulizi bulaga lwatu kubanga omukyala waliwo yayogerera nti tamumanyi tandabangako bukyangazaalibwa naye ng'edduuka ndibaddemu okuva 2016 mpaka 2020 bwe yangoberamu oba yalipangisa oli gwe n'ojja n'oyingiramu nga takumanya oli yamusasula anti ekirungi yatuliivinga records ez'ebitabo bye era n'akakasa kooti nti ebitabo bye mbawadde mumpandiika abapangisa bange nga nange mwendi ate nga takumanyi nga ne signatures ne batawakanya era obujulizi bwe bajja ba forensic nga bamaze okakasa nti ddala Kabanda yasayininganga wano era bwe kyabadde era omukyala Nabukeera n'atabuwakanya n'agamba no problem teyabwogerana kati mu mbeera osobola osigala eno ng'ogaana naye nga buli kyotadde ku mmeeza wano kiraga nti omuntu ono mutuufu ekirala saasira omusuubuzi abadde ndaba nga nkolera mu dduuka eryo okuva 2016 kati ono 2023 naye nga yandaba okuva 2016 paka 2020 nga ndi mu dduuka naye ali muliri kakati ojulize oba okyamusaba buliwa oli neyiba wagambye tumumanyi KCCA twaturivinga records okuva mu KCCA zonna ne ziraga nti ddala kituufu mwami Kabanda yali akolera awo okuva 2016 paka 2020 anti kati awo yaligambye nti kituufu omwami nali mumanyi yali akolera awo naye sinze yamenya n'aleeta abaamenya ne kakati akyewakana naye mmanyi nti amazima tegeekweka gajja kuvaayo temulina baasikaali bakuuma kizimbe asikaali bamuyita okuwa obujulizi yadduka emisinde ne mu ggwanga wali olabyeko ku nfuufu ng'efuumuuka ng'omuntu adduka kyekyalabibwa nti mwami Paato essaawa zino omukyala Nabukeera munene nnyo okutuuka ku extent eddusa mukyala mugagga
era sente azirina amazima gaba mazima mukyala Nabukeera y'omu ku bakyala basinga obugagga mu ggwanga lino era asobola okubanga mu bakazi yasinga obugagga nga yakutta akati mugagga nnyo ekyo tekiriiko kuwakanyizibwa kubigambibwa nti nno ebizimbe bino basobola okituuma nti nno kya Ivan naye nga si kiki ebigambo biri bye yaŋŋamba last time nti Maama Janet yakulembedde wamu ne Mrs. Era nawanja nafunwa okunyolwa okutabangawo nga mukyala Nabukeera anyumiza olutabaalo lwe ne Maama Janet ng'agaseemu ne Mrs. Natasha kubanga bawa Maama Janet ye mwami Museveni yalwana mu nsiko ng'agamba nti agezaawo okukomyawo obwenkanya mu nsi eno kakati eno ensi ate ye maama eyali badde akumaakuma abantu bw'atuuka ku extent eno ng'abaakinga abaziba emisango ekyenkana bwe kiti kyenyamiza kubanga bannayuganda bali mu kukaaba omanyi okukaaba amaziga ne gakuggwamu abantu ne batandika okukaaba omusaayi bampita mu kukkiriziganya ekkololo eyo ekyo kyo kibeera automatic kooti esobola n'obbagamba oba obutabagamba naye okukkiriziganya kubaawo kati gwe kyobamanya tubadde mu nzikiriziganya okuva 2020 mpaka kati nga tuba tuteesa naye nga mukyala Nabukeera ateekawo embeera nti oyo muyaaye ebyokuteesa tabyagala kakati bwe bampita ekkololo ewa mwami Tumukunde ewa Jeno Tumukunde ne twogera ensonga zonna zannyonnyolwa lwaki wa Jeno Tumukunde era Jeno Tumukunde abiyingiramu atya saamanya naye Jeno Tumukunde yajja ku poliisi okununula mukyala Nabukeera nga kooti emanyiza omulagira agenda eruzira mu prison kati abasibe bonna ajjukira babakuŋŋaanyizanga ku CPS kati olw'okuba ono yali committed ng'avudde mu kooti nga bamuleese abo bamutwala eruzira Jeno yajja ate ng'amanya amateeka era n'asooka nnoonya nze yaloopa awo we namulabira naŋŋamba nti oyo neiba we ye ensonga lwaki azze omuyambako mu mbeera efaanagana bw'etyo naye kati namuwanjagira ne nkola buli kimu era Jeno n'atoowa orders ezembadde ndaba nange naye ng'omukyala kwe kumugamba nti kabanda ajje mu ofiisi yange era bwe natuuka mu ofiisi ewa Kisekka ebigambo ebyaŋŋambibwa byabadde byennyamiza nnyo mwami Ivan ne neewuunya nnyo mukyala Nabukeera kale ne lwankubadde Maama Janet yamugamba nti kola bwoti naye yalibadde ye takikola kubanga naye asigala mu Uganda ate ebbanga lyonna mbadde mwetoowaze nnyo gy'ali yagamba nti simutunuulira mulabe ng'omuntu owa bulijjo mu nsonga eno ayina Maama Janet yakulembedde gwe mantunuulira wamu ne mukyala Natasha kati bwe yatuuka okwogera ku Jeno Tumukunde naye yamuleetera mu ngeri endala ng'okulaga nti bali gwe babadde batumye kubanga era Jeno ensonga zino azibaddemu okuva lizatandika Jeno Tumukunde Maama Janet atuma Jeno Tumukunde genda era bw'abanga abadde amutume bwaka abadde abutuusa bulungi kubanga Jeno yajja ne twogera ebbanga lyonna tubadde naye mu nsonga zino saamutenguwako mbadde ngenda ekkololo nga bwampita nga ngenda ne twogerezeganya lwakuba emabega bwe yamaliriza ate nayogera ku Hamu n'agamba nze Hamu nze muzaala famire ogiraba ezitowa nnyo Bosco Muwonge Sebalamu n'abalala naye mu mbeera efaanagana bw'etyo nze namaliriza mpanjagira Maama Janet nenfukamira ku magulu gange ne muga nti maama nange ndi mwana yazaalibwa omukyala afaanana nga ggwe nenziramu Natasha naye atuuse okuba maama era naye muzadde kati asooka atunuulire omwana we nanga nzije ku level eno kwendi okuba nti nkuze anteeke ku level y'omwana banange nina abanzaala bakadde bange bantu bakulu naye banaku nange ondaba mu mbeera mwendi nange ndi munaku kati omulimu gwo baagutwala kati akize ku level eyo bakkirize bandiirira obuntu bwange bwe baatwala onwe that bwe kuba kukuliyirira bintu byayonoono oba ebyatwalibwa bibalirwamu ssente nga mmeka ebintu ebyatwalibwa mu kiseera ekyo yatwala ebintu ebyali mu miliyoni ezisoba ne mu bw'ogatta ne kashi w'abasuubuzi eyalimu
kubanga mwali mu ssente z'abasuubuzi Kampala shoe dealers nga gwazitereka era nze yali atereka bulungi nnyo ne mukyala Nabukeera naye akimanyi nti abasuubuzi nze yasevinganga dola zaabwe 3 mu something buli omu ssente ze bateekanga buli mwezi nga tukikoledde omwaka mulamba kati bw'obala tuli mu biliyoni emu ne miliyoni 3 bw'aba asasudde ssente ebintu ebyali mu miliyoni ezibaliriramu 3.7 na biki byonna ebyali mu dduuka so twafukamira nembeegayirira bannange naddala maama Janet antunuuliza amaaso amakakkamu siina musango gwonna gwe nakola mukyala Nabukeera siina musango gwe nakola maama Janet siina musango gwe nali nkoze Jeno Tumukunde wadde omusooza oba Mrs. Natasha nsaba buyambi ensonga eno tugiwunzike mu mirembe so naye omusango nga guli mu kooti esebo kiki osuubira gwa kusalibwa ku mande nkakasa nti tufuna ruling yaffe ku mande eno ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba 2023 senga kooti esalawo nga bw'otasuubira oba nga bw'otayagala ateri mu feva yo kikyozaako ekisooka kya byonna nina okukkiriza kwonna nti kooti egenda kusala amazima era egenda tuwa obuwanguzi ekyo nkikiri mu mutima gwange nkirina era nkakasa kubanga ezze etambula mu mbeera ennungi etalimu kubusabusa ekyokubiri singa ekyo kiba kibaddewo nkakasa nti tujja kuddayo tetujja kumatira na nsala ya mulamuzi era tujja kuba tusobola okukola okwemulugunya mu kooti eddako kubanga eyo si yo kooti esembayo tulina okussa omukono ng'obuwanguzi butuli mu ngalo zaffe era mbadde nsaba onzikirize nkozesa omukisa guno taata gwompadde ntemeretemere abasuubuzi ne bannayuganda bonna enteekateeka za mande bwe zigenda okuba nga tetunnabatuukawo esebo otwala abasuubuzi nga bameka b'okulira mu kibiina bangi nnyo kubanga mu new generation twalinga 6 naye twatuula ng'abakulembeze mu bibiina eby'enjawulo omuli kata omuli new generation ekyo ekibiina kyenkulembera kata Kampala Traders Association New Generation Traders Association katukazane Shoe Dealers Association in Uganda Kampala Shoe Dealers Association in Uganda Masaka City Traders Association waliwo Kasese bingi ebibiina buli awamu gye bava balina ekibiina yes mu sectors ez'enjawulo ffenna tugamba katwegatte tutambulire mu umbrella body emu gye bayita Federation of Uganda Traders Association ne basiima ne bampa obwa president era wano nze ntwala abasuubuzi mu ggwanga lyonna Uganda abasuubuzi abo bonna bali mabegawo bonna bali mabega wange era kyobulaba enteekateeka zikoleddwa buli omu akola bukozi aba flyers bazikoze ab'engoye ezo zolaba banners mbebazannya babikoze era mwongere maaso n'okukunga abantu tusobole okuveera nga tugenda kuba mu bungi ku Buganda Road Court mu kibuga Kampala. Okay. Enteekateeka zigenda kutambula bwe ziti bannaffe abavudde e Masaka batubulidde nti mwamaze okutandika okufuna costers zigenda okubaleeta tetugenda kupaakinga ku Buganda Road tugenda kupaakinga ku Mukwana Arcade ewa Kiseka tutambule butambuzi nga twambuka ku Buganda Road Court mu kibuga Kampala kakati abasuubuzi abakolera abavudde mu bitundu ebyenjawulo nammwe tewali buzibu kutambuza bigere ogenda ku Buganda Road kubanga jamu ajja kuba mungi olunaku lwa Mande. Ekyokubiri tukakasa nti abasuubuzi baffe mwenna ate abeerewo ogenda kutuma omuntu ekirala tugenda kutambula mu mirembe tewali kufola fujjo ekirala omusango ruling y'omulamuzi egenda kubeera live ku social media ez'enjawulo wamu ne TV ez'enjawulo ne radio tugenda okubawa mu lisiti mu maaso kaawo so tubasaba buli muntu yenna waali abeere mukakafu nti agenda kuba atuukibwako okusala kuno okw'omusango guno buli muntu asobole okulaba ddala kituufu omuntu omwavu akyasobola okufuna obwenkanya mu kooti za Uganda. Tutaddeyo okusaba kwaffe eri kooti nga tusaba batuwe gundi ennene screen ennene wabweru nti namwe abatagenda kusobola kuyingira munda mu kooti fo musobola okutuula mu lujja lwa kooti kati kooti
ng'ebifa munda naawe ali wabweru obikola ki obiraba mu mbeera efaanaganako bwetyo tusobole obwenkanya busobole okupuriveiringa sikwekalakaasa era tubadde tujja mu bungi mu kkooti n'epiipa n'ejjula nga tewali wadde obuzibu bwonna kati mu mbeera efaanagana bwetyo tugenda kukola ebikujjuko tutaddeyo okusaba singa tuba ensonga etambudde nga bwe tusuubira tugenda kusaba ow'ekitiibwa omulamuzi manya tusabye bakama baffe mu security ne KCCA bagenda tugazeetingira enguudo kwe tugenda okwoleseza ebijaguzo byaffe si buli luguudo nitugenda dukozesa kati enguudo ezo ze zigenda okusibwa tusobole okuba nga tutambula bulungi tubasaba mujje mu bulungi bannange ekirala mukuume obudde kooti ya ssaawa 3 n'ekitundu ez'okumakya ssaawa 3 mbeere nga mutandise okutuuka lulingi yaffe esomwe era nkakasa nti tujja kuvayo na buwanguzi bannange. Bubaka ki bw'olina eri omukyala Nabukeera? Obubaka bwe nnina eri omukyala Nabukeera wamu ne manager we mwami Mawanda Vincent, ekisooka mukyala Nabukeera tukwagala nnyo mukama waffe kubanga oli mugagga ate naffe otuteekako ettoffaali buli lwozimba ennyumba ne tujja ne tugikoleramu ne tufuna ekyokulya. Naye maama tukusaba osobole okubeera ng'oyagala abantu bo kubanga ffe tukufuula omugagga. Buno bubaka nze nkuyita ssenga wange okusinziira ku toffaali ly'ontaddeko nondera ebbanga lyonna. Maama Janet muveeyo musobole okuyamba bannayuganda bano ate muleke kututeekako buteesi toffaali kutunyiga maama. Mwalwana bbaawo mwami Museveni yalwana mu nsiko naawe ng'omufumbira akamera akalungi asobole okufuna amaanyi asobole okununula eggwanga lino. Kati kyennyamiza nnyo okulaba ng'abasuubuzi baffe ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu bayisibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Era twenyamira naye nga tukakasa nti ensonga eno ke tukaabye eddoboozi lino amawulire gano jaggalaba gajja kutuukako osobole okwogerako kweno omukyala yatugamba nti akolera akakkane tusobole okufuna obwenkanya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Akwate obuntu obwo tebulina kye bumwongerako abuzze wannannyinibo n'obusente bw'abasuubuzi abo bawe. Byebyange kasubire bitambule bulungi nga bw'osuubira binaabeera biwedde era tujja kukomawo. Amiina. Amiina nnyo. Ekiddako emisolo mingi mu akeedi abasuubuzi emisolo mingi ne renti mungi naye byonna tujja byogerako nga Mande ewedde. Amiina nnyo ssebo. Kale ssebo